Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi lya Kidaddada. Nateera nze mbatuuseeko ebbaluwa yammwe ey'olwaleero naye nga tennagigenda bano abantu akatweyungako ku eno channel yaffe, pulogulaamu yaffe bambi Mukama batuweera omukisa tubaaniriza. Bannange sobola kwerabira abantu mwenna abaagala pulogulaamu yaffe eyimirirewo obeera ng'olinze ebbaluwa eyo eyimirirewo Mukama abatuweere emikisa egisinga. Twebaza Mr. Jeffrey bambi amagezi g'ompansi nsaba Mukama akunzibizeewo. Bannange mwenna abasigadde Sister Maggie, Poliisi, mwenna Mukama batuweera omukisa temwerabira. Bannange tulina omusawo waffe ajjanjabisa eddagala lya butonde, olina enseke ezazibukira, olina ebizimba mu lubuto, olina Nabbuguma olubuto lwofuna luvaamu. Mweyungeko olabe ng'akuwa eddagala ku bbeeyi entono ennyo ey'okuteesa obuteesa. Tulina munnaffe katubuulire naye embeera mwayita oba mweyita. Amusiza Madamu Rashida amannya gange mpitibwa Birabwa, nina emyaka 27. Madamu Rashida, nina obuzibu bwe nsaba mumpe ku magezi nkoze ntya, oba nze mukyamu oba nze mutuufu simanyi. Madamu Rashida, omwana w'omusajja yannemesa obufumbo nga kwagasse n'okunkuba ne maama we okumuwa eddagala n'alireeta ewaka. Nafumbirwa omusajja ono nalina emyaka 25. Nali maze okusoma, omusajja n'antwala n'anjagala otwatuuka ntuuka ku kukkiriza paka bwe yantwala ewuwe. Abeerawo ebbanga nga mpita mu mbeera enzibu ennyo, omuli omwana okunkola ebikolobero ebingi ennyo. Omwana nga ofumba n'emmere n'agiyiwamu omunnyo omungi, ng'omwana ofumba ne caayi n'amukwata n'amuyiwamu ettaka. Omwana oyo yali muzibu nnyo naye saasooka bitegeera nti yabikola kubanga yandaga nti anjagala nnyo, nandaga nti ampita maama, ne ndowooza kituufu ndi maama we. Nga n'omusajja mugamba omwana we talina buzibu, talina bambi anjagala, nga n'omwana andaga nti anjagala, naye nga buli we tujjula emmere wetabaamu munnyo mungi eba erimu ettaka. Bwe mutabaamu ttaka eba yavudde ku sigiri n'eyiika, nga yembeera mwempita mwe nabeera nga ndimu mu butamanya, nga simanyi nti omuntu gwe ndi naye yakola ebyo. Omusajja yasooka n'atakitwala nga kikulu nga yimba mulimu ettaka, ngamba okay, fumba endala. Nga yimba mulimu omunnyo omungi, angamba nedda, fumba endala, ezo enva zireke. Yatuuka ne bimutama, n'abeera ng'ayomba nnyo, n'ayombera ddala n'agamba lwaki biki, n'abeera nga nvuma naye nga ngezaako omumunnyonnyola nga muga munnyo gwe nteeka mu mutono, ate n'omunnyo nange simanyi lwaki gubeeramu kubanga omunnyo sirina aguntabulira, nze agwetabulira. Mukwano siikuliiseeyo, waayita ebbanga lya myezi nga 7 nga sitegeeranga nti omwana yatukola ebyo ebikolobero, naye nga baba bataliiwo. Bwe nasookera okitegeera nga waba taliiwo ebintu ebyo tebibaawo, nga watambulamu ebintu ebyo tebibaawo. Omwana yali tasoma, yali mukulu nga yamala okusoma. Ne ngamba kwe kutandika okugenda nga nkinoonyereza. Obuzibu bwe nakola mukwano kwe kukwata omwana bwe namutegeera nti ye, ne mugamba lwaki okola bino. Nalinga eyeetankuulidde obuwuka, nalinga eyeetulisizzaako bbomu. Omwana yatandika okunkola ebintu, yatandikanga okunkuba luli yali tankuba, yatandika okusomba eddagala luli yali tasomba, yatandika okumpisa mu mbeera embi ennyo, naye nga ne ngamba kitaawe talina kyasobola kukola, nga ne mugamba nti omwana wo yankoze kino talina kyasobola kukola.
paka lwe yankasuka nenva ku madaala nankasuka wansi. Awo taata walabika we yategeerera nti omwana we mubi era talina kye yakola. Ku budde buno bwe njogerera namenyeka amagulu. Ntambulira ku muggo nga mmadde neetaaga muzirakisa asobola okunnyunga amagulu waba gy'ali. Ku budde buno omusajja yankyawa n'abaana bange 2. Tabawo wadde ekyokulya. Talowoozaako balowoozaako nti oba baasuze bati oba baasiibye batya. N'ow'omukubira essimu n'awulira nti eddoboozi lyange agijjako. Sirina kye nakola musajja, sirina kye namukola okuggyako omujja wange eyafumbako mwange amaka ebbanga ery'edda eyaleetanga eddagala ewaka. Simanyi oba ddagala lyakwata musajja lye litamwagaza baana be eryamunneerabiza. Kwe kujja gye muli mumpe ku magezi nkoze ntya mikwano ndabe nga nfuna obwenkanya ate ndabe nga nange mbeera mulamu, kubanga kati ku budde buno bwe njogera sikyasobola kutambula kujjako okwewalula obwewaluzi. Nsigadde nze birabwa nga mbeera kawuka.